Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Omulungi atulaba tukyagenda mu maaso n'ekibuuzo kyaffe nga tukyanukula era guno musomo gwakubiri. Musomo gwa twabuuza ne tulaba ekibuuzo kigamba nti abaffe ekitabo Bayibuli kitabo kya Allah, bigambo bya Katonda. Ebigambo ebyo biri mu Bayibuli bigambo bya Katonda. Tuli mu kwanukula ekibuuzo ekyo. Era mu musomo kaffe okwayita twalaba nti omusiraamu ffe ng'abasiraamu tukkiririza mu bitabo byonna Allah bye yassa, era tukkiriza nti Allah ayogera era Allah yassa ebitabo ku bannabbi ab'enjawulo, ng'ebitabo ebyo bubaka eri ffe abantu. Era Qur'an Allah atunnyonnyola okubeera nti tukkiriza ebitabo byonna. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mu aya eyo Allah atugamba nti nabbi waffe Muhammad, okusiima kwa Allah kubeere ku ye, okusaasira kwa Allah n'emirimo ebeere ku ye, yakkiriza ebyo byonna ebyamussibwako era n'abakkiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabo bakkiriza ebyo ebakkirwa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era abakkiriza abo bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala nti gyali, bakkiriza nti Katonda gyali ali omu waggulu, ali waggulu w'ebitonde byonna. Era bakkiriza nabbi Muhammad wamu n'abamukkiriza, era bakkiriza Allah ne bamalayika be n'ababaka be n'ebitabo bye. Bakkiriza Allah, bakkiriza bamalayika be, bakkiriza ebitabo bye, bakkiriza ababaka be. Kwegamba ffe ng'abasiraamu tukkiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala, Katonda ali omu. Tukkiriza nti Katonda alina bamalayika, tukkiriza nti Katonda alina ebitabo bye yassa ku babaka be ab'enjawulo. Era twalaba nti Allah mu Qur'an alina ebitabo bye yatubuulira n'amannya gaabyo, ate ebirala teyabitubuulira, naye byonna tubikkiririzaamu byonna nti byonna bigambo bya Allah. Tulaba Tawraatu eya Musa tugikkiriza, tulaba Zabuur, kitabo byonna bino bitabo bya Katonda. Zabuur kitabo kyakka ku nabbi Daawuda tukikkiriza, ne tulaba ekitabo Injil eyakka ku Yesu nayo tugikkiriza, era tukkiriza ne mu kitabo ekyasooka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekiyitibwa Qur'an. Ebyo byonna bitabo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Kati lwaleero tuli ku kitabo ekiyitibwa Bayibuli, tuli mu kikwekenneenya, era leero tugenda butereevu tubeere nga tujjayo ebimu ku biri mu Bayibuli. Tugenda tandika okuba si byonna wabula emisomo dukera tugenda kusoma nga kitono emisomo egyanjawulo. Mu kitundu kino katubeere nga tulaba ebimu ku bigambo ebiri mu Bayibuli. Kugambye omusomo guno tunagumalirayo, kwale tugenda gumalayo mu luno olutuula. Inshallah tujja kuddamu tutuule olulala tubeeko ne byetwongerako ebirala. Bwe tunaamalirayo omusomo guno inshallah yoke nnyini ojja kuba weddamu nti Bayibuli bigambo bya Katonda oba nedda. Ekisooka bw'obikkola Bayibuli mu John, nga tunagenda mu John, mu Exodus 24 9-10 n'olaba ne Genesis 26:2 n'olaba ne John 14:9. Mu Exodus ojja kulaba ekigambo ekigamba nti mu Luzungu, twasooka tukisome mu Luzungu, and I will take away my hand and thou shall see my back parts. Bayibuli mu guno omulyango, Bayibuli yali eyogera nti Katonda asobola okulabwa oba nedda.
mu luno olunyiriri bayibuli eraga nti Katonda asobola okubeera nti alabwa, nti abantu basobola okuba nti bamulaba. Agamba nti and I will take away my hand, nja kubeera nti nzijawo omukono gwange era mujja kubeera nti mulaba ebitundu byange ebyemabega, kugamba mbeere nga mundaba. Era olunyiriri olulala nga era wogera ku nsonga y'emu y'okubeera nti Katonda alabwa, abantu basobola okulaba Katonda. Mu Luzungu olunyiriri lugamba nti and the Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. Obukula Exodus 33:11 ojja kulaba nti olunyiriri lugamba nti Katonda yayogera ne Moses ne Musa. Katonda yayogera ne Musa kugamba nga amulabako, nga Musa alaba ku Katonda face to face. Katonda yalaba Musa, Katonda yayogera ne Musa nga Musa amulaba ng'omuntu w'anayogera ne mukwano gwe. Ekyo kiri mu Exodus 33:11. Olunyiriri olulala lugamba nti for I have seen God face to face and my life is preserved. Genesis 32:3. Era olwo nalwo lulaga nti lugamba nti kubanga ndabye Katonda maaso ku maaso. Kubanga ndabye Katonda maaso ku maaso. Ennyiriri ezo zonna zitulabye ziri mu bifo ebyenjawulo mu Bayibuli ziraga nti omuntu asobola okubeera nti alaba Katonda era abantu baalabako ku Katonda. Siga nti kisuubi nti Katonda yakitusuubiza busuubiza, nedda, nti wabula kyaggwa dda waliwo abaalaba Katonda. Kati nga Musa yayogera ne Katonda ng'omuntu wanayogera naani ne mukwano gwe. Egamba ebintu ennyiriri ezo ziraga nti Katonda waliwo abantu abaali bali Katonda. Ate tugenda kulaba ayas oba ennyiriri endala nga ziraga nti omuntu tasobola kulaba Katonda. Oyikola John 1:18 eraga nti no man has seen, mu Luzungu kigamba nti no man has seen God at any time. Tewali muntu yenna, tewali musajja yenna, tewali muntu yenna yali alabye Katonda mu kiseera kyonna. Ate luli twalabye ate mu nnyiriri ezaasoose ndoza muzijjukira. Ate wano tulaba nga mu Bayibuli era yennyini nti Katonda tewali yali amulabyeko mu kiseera kyonna, tewali yali alabye Katonda. Era obikola Exodus 33:2 mu Luzungu esoma nti and he said thou cannot see my face for there shall no man see me and live. Era eyo nayo eraga nti tewali asobola kulaba Katonda. Era obikola ne Timotheo 6:16 gamba nti whom no man has seen nor can see. Tewali muntu yenna yali alabye, tewali muntu yenna yali alabye Katonda yadde okubeera nti asobola okulaba Katonda. Kati ennyiriri ezo zetulabye osobola okuzikola kuba mbadde nga nsoma gundi ezo nti Timotheo 6:16 osobola okubikola naawe mu Bayibuli yo noba nga ozeerabirako mu lulimi lwonna lw'oyagala, Oluzungu oba Oluganda. Olabe zikwatagana, ennyiriri ezo zikwatagana ne zinnaazo. Abaffe Katonda asobola okuba nti ayogera ebigambo ewamu ate wala n'ayogera ebirala nga bikubagana. Bw'ogenda mu ani taata wa Joseph, who is the father of Joseph, ani taata wa Joseph, ojja kubikola Matayo 1:16 bagamba nti and Jacob, mu Luzungu gundi esoma and Jacob begat Joseph the husband of Mary of whom was born Jesus who is called Christ. Eyo Matayo 1:16 eraga nti Jacob. Era ezo nnyiriri ziraga kugamba
obuzaalibwa bwa Yesu, okuzaalibwa kwa Yesu. Era oba osomye emabega nga tonnakutuuka ku lunyiriri ojja kulaba nti ono n'azaala ono, ono n'azaala ono, ono n'azaala ono, paka wootuuka wano ti Jacobo n'azaala oba Yakobo n'azaala Yozefu bawa Maria, ti Yakobo n'azaala Yozefu bawa Maria, ate Maria ye yazaala ani? Yesu, era ayitibwa Kristo. Ekyo kiri mu Matayo 1:16. Wano tulaba ti taata wa Yakobo, taata wa Yozefu mweno mu luno olunyiriri, taata wa Yozefu ye Yakobo mu Matayo 1:16. Kireka nti taata wa Yozefu ye Yakobo. Kati obikula Luke oba Luka 3:23 mu Luzungu olunyiriri lusoma ti and Jesus himself began to be about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli. Mu luno olunyiriri lulaga nti Yesu yaweza emyaka 3 ne lugendera ddala olaga nti the son of Joseph, nti Joseph, Yosefu taata we ye yayitibwa Heli. Osoma Luka 3:23 ojja kulabanga taata wa Yosefu mu luno olunyiriri ye ayitibwa Heli. Ate luli twalabye mu lunyiriri lwasoose olwa Matayo 1:16 lwatulaze nti taata wa Yosefu ye Yakobo. Abaffe omuntu asobola okuba ne bataata ab'enjawulo, omuntu aba ne taata omu. Naye wano tulaba Matayo 1:16 eraze nti taata wa Yosefu ye Yakobo. Ate wano tulabye nti taata wa Yosefu ayitibwa Heli. Kakati mu Luke 3:23 eraga nti taata wa Yosefu ye Heli. Abaffe ekituufu kyekirwa. Ekituufu kyekirwa. Katonda asobola okuba nti ayogera ebintu ebimu ate ebirala n'ayogera ebirala tekisoboka. Tuba nti mu Qur'an Allah tugamba nti walaw kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Allah yayogera ku kitabo kya Qur'an yagamba singa Qur'an eyo yali teva wa Katonda, singa Qur'an eyo yali teva wa Katonda bandisanzeemu lawajadu fihi ikhtilafan kathira, bandisanzeemu ebikubagana bingi. Tuba nti Qur'an yo teyina kukubagana kwonna, teyina kukubagana kwonna. Naye bikola Bayibuli yo osome ennyiriri zino zembadde njogera. Kirungi mbadde njogera nti eno Luuku yondi neeno beera ng'ozoogera ozibikula olabe weke nnyini olamule abaffe ezikubagana tezikubagana. Tugambye ziri z'ensoose zibadde zikwatagana ku kulaba Katonda. Abaffe Katonda waliwo yali amulabyeko oba nedda? Netulaba nti Exodus 3:23 eyogera ku nsonga eyo ey'okulaba Katonda, ne Exodus amanga Genesis 3:2-3 genda ozibikkula ezo. Omala ozibikkula ezo era obikkule ku nsonga y'emu ey'okulaba Katonda. Bikkula John 1:18 obikkule Temisaayo 6:16. Oba oyagala obikkule ne Exodus 3:2. Ezo zonna sooka ozirabe ozitunuulire. Abaffe zikwatagana ku kulaba Katonda. Sooka olabe ne zino ezikwatagana ku taata wa Yosefu. Matayo 1:16 zikwatagana kulaba ku taata wa Yosefu yani. Matayo 1:16 ina taata wa Yosefu gweyogerako. Ate Luke 3:23 naye ina taata wa Yosefu gweyogerako. Abaffe taata wa Yosefu yaliwa. Zibikkule olabe oba zikwatagana oba tezikwatagana. Ate mu Bayibuli mwennyini mulimu ebintu ebirala bingi bye tugenda okuba nti tulaba mu kusoma kwaffe okunaddako. Inshallah tujja batulaba mpola mpola nga tujjayo ebimu ku biri mu Bayibuli. Gwe kennyini andaba obeere ng'olamula abaffe bino ebigambo bya Katonda oba nedda. Webale kubeera nti otulaba, beera bulungi.